chama chene kumira kati saa mwako katuyita nnyo kati saa aba bano bamaze okwekyanga omu n'afuluma manya sija bye babede bafulumye banene bamuga tokikola nende afulumye kola ki simanyi ne bamuga tokikola enda kizo kima kasambi namuga tokikola indako gwagambye obutafu gwemanyi oli yafulumye namuga tokikola namuga tokaleta kasambi kati saa ate wamunenyeza kukwata katebe naye kweyingira n'enyigira te mu lutalo omanyi olutalo lw'ekyalo oyinza okubanga oli w'amaanyi neeke era abantu bagamba gwokola ki naye waliwo oli aziika ku kyalo wamanyi nti mugaga waki wakyalo kati embeera eno yonna bwebeerawo bweti nze kyenenya muganda wange kyenalabye oyandirayo nti embeera etabuseemu yabadde anoonya watekamu ekufuna inafuna wakola ki waayita omanyi neeke teri kintu kibi nga budde bwakiro ate obudde bwekiro buno jukira gwoba oli okyadde guli mugwira kutegeera omanyi nti wano wempita wano nga wali nze neeke twali tuguddeko mu ndongoze mu migo gy'ekyalo twali tuli bayitayo kasambya kati omwana oba yakola kyabadde abantu b'ekyalo tugenda okufuna nga bagamba tebajja kuzikumamu muliro tugenda okukubira poliisi ng'eruwala kitegeera abazifunyemu awo nebazifunamu kati nze kyenyamba nti nze nagenda aye nefuula ow'ekyalo obayi tebalina babandaba n'obulira omwo nembulira omwo naye ngaekyazze ng'ekiri muli okitegeera kati omuntu yenna yenna obudde obw'ekiro olina kubukwata nga kyati kati muganda wanze ensobi okka gyenali byakoze eki omanyi nekola owootuuka nga nti wano namba esinga eyagala kyenkoze naye bano tetuli waffe tetuli waka ekyokubiri bano bamaanyi mu bali ku kyalo manyi omuntu yenna ali ewaka kukyala bawa amaanyi asobola okukolako omusango n'aguvulugira awo kati byonna byonna saa byakoze kubako endongo yabadde alina ogikola ki danga ginyemba bangambye naye yalina buwulidde kibadde sagala kyeneebuuza bwomukulu yabadde n'akato kyakato akasambi akatondeka bumanya nti omu yabadde afulumye gwe kigato yagambye ekigato yagambye eki bwe yabadde mbunaye era ekisaala ekyadde kimuwagisiza bano nga bali bagamba lwaki ajja n'akasambi muki oli eyabaddewo oli bwe bakalabye kuba oli yakogeddeko mbo bwe bakyankalanye naga nsobola nokukola ki nokusabula kati nebabuna ebiwabo manyi waliwo ebintu bitalina spare obulamu tebulina ki tebulina spare kati ate bano bagiwadde omuliro oba opokya nga bakoze eki manyi waliwo ebintu muleeta omuliro naye n'aleeta amaanyi nagamba ti kikola yasika manyi waliwo kyetukola nkya social media efuna ebyokwogera manyi nze tokabilite naye ngaobulamu obugenzi obulamu bubo tujjukira ono omusajja nigo bagamba nti labadaba yamufumita ekyo bamuyitanga kyamu yali mulasitaawe kimanyi kyenjijukira kimu labadaba alina bwe yafuna omujukidde okimanyi nti obulamu bwagenda yafiira ddala yali mu nkambi y'abaredio bali bamuyita Wikitadias yafa tukyamwogera era ne redio yamuyimba wakiri Wikitadias mumulokeera okitegeera nti kati ssaawa zino tumwogerako lwakuba yakola kino yava ondekera oba kyenkugamba naye nze byonna byonna byeŋŋamba omuntu nti naddala muganda waffe saa nti oba otuuse omanyi bw'oba otuuka mu kitundu osooka n'osoma embeera y'ekitundu bw'omala osoma embeera y'ekitundu n'omanya kino ekitundu kiyiseemu nti neeke ku ssaawa 9 ogw'ekiro oba 10 okimanyi tomanyira mutuufu akoze kibi okimanyi oyinza ibanzikiza otegeera kati mu kyo tuyinza okuba twagala nnyo social media eno naye nze kyensaba saa speed control bwe tubeera wano mu kibuga kiba kyangu neeke amanyi obunyomero bwe nti ffena tukulidde mu kibuga neeke okimanyi nti bwembeera ku maanuso webagize wano nsobola okugira wano kyangu kati mu kyo embeera nga bwe yabadde ate n'omuntu ng'atamiddemu oba ng'anyweddemu abawanjawulomu
ebirala abijjukira luvannyuma abijjukira nkya kati ojja genda okumaliriza olw'enkya olowooze nti bamutaddeyo ng'obulamu bwesinganya ku pakalasiti olowooza nti bamutaddeyo kumba ali mu ogenda okulya ekyemisana kya pakalasiti n'omusanga nga naye atudde osaba enkoko asaba luwombo sinakina ekyo nga obulamu gwe bwagenze yali ku pakalasiti oba oluusi nga gwe oli kiruddu oba ku ddwaliro lyonna nga naye yali ku pakalasiti akolaki naye nga kyembuuza ojjukira omusajja ani gwe yakuba munne amasasi nogo yaddayo n'asaba ekisonyiwo Kanyamunyu ekanyamu yes tatambula kyogweka kwa waali naye agenda ewaka naga sole kyokka se nakati omuntu usaba ne bagaa nti akubye nno munaye abadde mukumu naye tumusibye mugenda okumanyiza nga ate yali yeeberera eri mu makajjo okitegeera kati so tulina ebintu byetukola naddala obudde obwekiro emisana fine naye obudde bwekiro nze nzikiriza okuba nga tuwa ekitwa nga tuvuddeyo olaba ensonga zetunagamba zengenda onoonyerezaako eza Hassan Nduga ensonga za Hassan Nduga era obutayimba eyo zaava ku saa naye alinayo ekivulu eyo saa amala okuyimba ekivulu kye Nakasongola era asembyawo oluyimba akamwani anti alina enkola ye ya freestyling n'asuulasuulamu kati abakulu baaliyo bano baala disi biki kitegeera abali muki n'abasojja bamala obbasojja endongo n'agikuba ne bakkiriza endongo yasaa nekola ki neggwa bwamaliriza okuggwa bwe bati olwedde posta z'omukulu za Hassan Nduga zaaliyo okuwa nga naalina okujja awumewo ngezi ajja akole ki ayimbe adisi n'agamba ife temugenda kujja mu kutyoboolere ku kitundu kyaffe ntegeera kuba kati Hassan ne Kingsa bonna bakibiina kitya olinga bwe yatuvuma lulino nagenda kukola ki agenda kwongereza oli kati endongo y'abantu lulyo tugigobyeyo kwala disi n'agamba ejogo Nakasongola tukoze eki tuligobyeyo naye nga abantu baali bajagala ate bayinza obutagiyagala wadde abantu babajagala naye oli kitumanyi tulina ebizibu okimanyi nti olina emboozi oli alina authority okimanyi nti olina emboozi oluusi gy'obayagala oyisawo ku mansona naye ebyaddala amateeka tegakkiriza kolaki kugiyisaawo okimanyi ekyo era waliwo olwo batunyumya emboozi nogaddanka nokwata ku mutwe ngaolaba Swabula alina kyagenda okuwogera ngulemu egenda tomera katonda wange ogenda omanyiza nga Swabula akoze eki kazakwinaga emanduso emanduso kati so mu mbeera eno yonna kikyengeza okulaga nti kati gundi ekyamulemeseza okukola Hassan bano kusojja baki badisi baawo Isaa yavayo ng'asojjeza RDC waayo asuddeyo akayinja n'alaba kyekiva mu njuki RDC waye engeri gyayimba freestyle ze ayimba akola ki abafumita kati ne banyiiga kwanza bwe nagezezako okukubira omwana we kumuggyako ogundi kati bwe namaze namukubidde ne mugawaayi mbeera ki eremesezza Hassan okukola nagamba Hassan kimulemesezza okukola Hassan ono bakimanya alimu embeera yasa bonna bali mu kibiina kye kitya ate alinayo n'ennyimba naye kennyini naye alina ennyimba zakola ki alina ennyimba ezifaanagana kitegeeza ajja kujja akole ki ayimbe bwamala tuyiseeyiseemu ffenna abagenda okubeera wa abafuule ng'abajega okitegeera nti ate endongo eyo yasa nti yalimu abantu bangi omuli abaadesi baani nga bamanya abantu b'okukitundu nga bazze okunyumirwa ki batyamaani bonna nga bwobimanyi mulimu bano batajjukire Nakasongola waliyo balasi abasajja beeyo biki era mu basajja era banekulu banyiiga nnyo era mbavaayo beesooza ne bafuluma ne bagamba omuvubuka atufumira ate ku kyalo kyaffe kututwala ne bagamba okufa n'obutanyagwa tebasobola kuddamu kukola ki kuyimba saidi ze yabalekanga era omukulu yafiiriddwa shock 10 Hassan Nduga zebadde yatimbi Hassan Nduga ukakasa tagenda kuziyimba kwekusiita ebigere ku luli kati so kyoba omanya mu mbeera yonna gye tugendamu kati agamba atadda Kampala talina kyonna gyeyayimbya ate zaweddeyo zaisha 10 nayimbako 2 kati kyembuuza yagamba atadda Kampala tanadda yadda nakati alina ebyalo kati byalumbye eyo munda mu bizinga gye yalaze era mbadde ngezaako kuba mufuna nenga netiwaka yebuukabuuka ali mu bizinga nfuna maneja we bwayita niga maneja niga naye agenza obinnyonnyola nga bikwatagana n'ebiriwa
n'ebyavude ku kyalo newo ku kyalo byangambye manyi buli ku kyalo ffe nga abategesi b'endongo ku kyalo balina omuntu kati ku kyalo kyangambye ne manager niga n'embigwata n'embikompya n'endanga bye bimu so ndowooza we tudda tekikwewunyisa okubanga otuuka n'emityana waga nti gunti ojja kuyimba mityana sina kindi netuuka mu budde bw'okunona empapula luno olwenagamba neeki nga bagamba tojja kulufuna ate n'abantu abamu balina okubala waliwo omuganda nga bamuyita Peter Lule ali Maryland eyo angambye saaba banna alina oyiga abeere nga aselectinga ennyimba ezimu waba alina okugenda amanyi bwe bagenda wano nkiwa ekyo kirusi ne saaba kimugamba obudde bw'ekiro bulalamu naye ate kubona nalabyo oluyimba olwo yayimbye akamwani nabyo no ordinary eno ate nga banyumirwa bo babadde badigidira bwe nkulaga we balunsa addanka ninkola entya abantu neka wojja ku stage n'okuba endongoyo gwe abantu goba bwaki bakola ki mani baba bakukoledde nabo baba bakwetegekedde bagamba ddanka nituwekano sobulu tuwekano kituufu n'ebise bisinga so yabadde ordinary ogira banyumirwa nga banyumirwa bali kudinga ne bu video nga bw'obalaba naye nze kyenalabye muntu we bansaba wabeerawo omuntu omu babiri neke ne bagamba neke mu bintu byonna byonna nga gwendi gyannyonnyoddemu ani Duncan obulamu bwo buki ekisinga obukulu kuba nze natulabye esaawa mwenyini ng'akutte ne ku butebe ng'akola ki kati obusungu bwonna ngalinga mugamba okitegeera yamugambye jjayo okitegeera naye mu bintu byonna bano ababalendesa ne bamugamba tufulume tugende ekyo yakikoze later era ne microphone nama nakola ki n'agireka awo nga noonya gwagiwa naye kiri eri kiri essaawa ekyokwenyigiramu najja ne ku ground yavudde ne ku stage najja ne wano nyini yabadde amaze oyimba ng'ayitamu kugambye yasitudde akatebe kyeŋŋanda ekyo kyenenya saa kitegeeza n'abamuliko bennyini tebamugaadinga kitegeeza ye yayogera sibo tumulaba nga ali mugamba DJ yabadde n'akatebe n'akasuka kyeŋŋamba bw'amaze n'agamba nadde mabega n'agamba DJ ne bamaliriza ne DJ kati wuuno wani n'akola ki afuluma so kati nembeera gy'olimu olaba nembeera gye tulimu obusungu saa controlling nti saawa zino buno obudde obw'ekiro buba buzibu neeki nti abantu abo mwemuli abawujji b'obunyama bw'abagagga ayagala okulaga omugagga nti nkoze Kafeero bye yayimbako ababeere mmanyi w'ekikaali waliwo abeeraawo omugagga n'ategeera atya nti nkoze omugagga agamba ekyo si kirungi nze kennyini nokirwanyisa nti si kirungi ng'omwana oyo ebyaddala bulamu bwensi talina kyafiirwa ayagala kusanyusa mugagga we ekyasobola omuwa omutwalo ng'olina kyokola ki obudde bwakiro ayagala kusanyusa omugagga mutamiivu tomanyi mundu omuntu oyo gyalimu kati so mu byonna byonna kyembadde nsaba nti bw'olaba abantu balina gundi gye bataddewo okivaako nze omuntu gwe ŋŋamba saa gwabakoppa nze gwe mmanyiko Queen Shiba omulaba oyo Queen Shiba walinya ku stage neeki neobeera ene commotion ene chaos ateeka buteesi muzindaala otaddamu yimba taddamu yimba kweregana audience nkuwadde just example eyo nga saagi nekyalinadde okukola sitavaawo nze kyenyagala obuuza neeki kyoliko mu busaawa ye bw'atuuka awantu n'alabanga abantu waliwo abamu abaleesewo embiranga neyabadde yiba kyoliko naye abeetabemu gwe kyowagira ate ekyo yakoze naffe tugezaako okugamba talina kyetaba mu kuteeka muzindalo wansi kuyitamu naye ate kyalina okwetabamu saa engeri gyaba n'omuzindalo bw'abanga ali waggulu balina omuzindalo nga bw'adde n'omuzindalo kiyakoze kituufu nasooka agamba DJ sooka osirise tusooke twetereeze abayimbi bakikola nnyo ate nga beetereeza beekuba butebe nandi Duncan anti saa kyeyakoze tulabe ensobi eriwa tuddemu tugende mu maaso abantu abo beetereeza nze mbaddeko n'abayimbi teri muntu atereeza lutalo nga lutandise mu ndongo tebakulimba Duncan mbaddeko nange n'abayimbi omuyimbi ayimirira ku stage n'abagamba abalwana musooke mwetereeze
tugende maaso naawumula neke va mu bintu nagamba DJ Soko mwetereze neke va ku bintu byenkuuka nti enkuuka eba ne command ey'enjawulo ompulira n'esho z'ekyalo z'enkunyumiza sho z'ekyalo kasa engumi ebanga etandise ne bw'oba gwe kamiliyoni okibuuza nga bakamiliyoni era bagezi bakwata kwasi muntu muyimbi alaba nga sho etabuse n'asigaza microphone ateka butesi wansi ateka wansi microphone anoonya waayita tomanya na gyayise awo baba beesindikamu bwesindi jukira ate mulimu abagamba lwaki oyimiriza endongo ono byaliko ali ku bantu beesindikamu bwesindisi nga tebalwana naye kati bino bitulabye obutebe buli mu kuwayisiganya amacupa gawayisiganya gwe kenyini ovudire ku stage wenyigidde ate mu lutalo ate ng'oluusi gwe kenyini nyini balwana ku luwo ng'oga nti ko basirisi kati kyozoobeeramu awo omuntu omugezi kubula bubuzi totegerana mu sho yankuuka nti sho yenkuuka eri erina command nti omuntu yenna ng'azze mu sho ng'akimanyi beene mwali kiba kyanjawulo omuntu yenna ng'ali mu sho ng'akimanyi nti haji abe mukibi asogamba mulekeraawo kino kyemukola oba ekitibwa katikkira ali mu sho eyo kiba kirala nesho zenkugamba ez'ebyalo ziba zakyayi ife neke ng'ovuddeko bino ebintu okukula nti ffe wabeera mu kyalo emitiyana nga ojja kubuuza wayitawo mu ndoga mutamu ng'ab'omu ndogge balwana n'ab'empanga balina biifu zaabwe okitegeera okibuuza nkulisebo nzeeja n'ayimbawo naye nga ffe ate kitwese mu ndongo tugenda kukuba ba mu ndogge nga nabo mu ndogge kibalese mu ndongo kuba b'empanga embiranye ebeerawo okitegeera kati omuyimbi abakuba nga tusindikayo swabo na provoking soka otankuulaawo kati gwe omuyimbi tosobola kubeera ku stage ng'abo mu ndogge batansolwana n'ab'empanga otoona oluyingiramu nina kuva obuvi kuki musoka mwetereze mu ndongo kibuuza nga ku station emmotoka yo gye baayokya mu ndongo abantu kasaba batandika olwana bate bakyateka teeka muzinda awo teri agenda kubuuza wayiseewa muzindalo wansi ekirungi kyabe n'obuzzi oyimbye nako nti wayonoona sente z'abantu tewazze oba wazze ng'abantu bakulabye obadde oyimba endongo neyonooneka so saawa wabeera alina gyagenda gwe bw'olaba kino nkigamba abeeko ennyimba zayimba jaziyimba ono zino neke mu byonna byonna aso ziyimba n'abeera ne antena kisinziira mu kifo okola antena za saa zongereko waggulu anti esaawa n'omulaba bagenda kikozesa olumu kasunsu ompulira bagambe nti saa ajja kuyimba wanti mitiyana bakulemu akakuukulu kaabwe oteeka kyengamba bagende emitiyana batuuke emitiyana batuulawo nga bangi bamale bagambe tajja dduyimba okitegeera kati ku luno bano no bamuyambye nti bo balaze naye bano bajja kugamba tajja dduyimba oba batandike ne kushoboka nti ejja bbeera yakatandika oluyimba ekyupa yakoleki kino ekindi bakulinde mabiga ewekikomera otegeera kati so olina okumeka nti waneeka kati foona ekampala ebiralamu baba n'obuzambimbo nnyo likanawe biri bya bulijjo naawe wanekampala biralamu nga atabonako ng'anyweddemu obadde ki kuba wanekampala manga nti biralamu wanekampala gwe saha ogenda kujja mu sho okuyimba nga waliwo abantu awala bootazze nabo naye nga baagala saha nga bawera 1,000 mwataano jjukira kampala ono abantu bava mu bitundu byanjawulo otegeera tebeemanyi egala egenda kujja fesa tokona kusaha goteze ku maani hatani awo waliwo abagenda ova eri ekibuye abagenda ovaawa abantu bamanyi neeke balya naye basiiba naye batambudde naye tebasobola kukkiriza kufiirwa neeke ate bayigenda lwanira ku saidi ya neeke nga bataasa neeke ate jjukira bana abantu balinamu naye kintu kigone muganda wange saa kumanya otegera kyemugamba kati kirina okubeera muntu kyekyengambye antena olina ositwamuko antena zo abantu bajja kikozesa kasonso neeke uli abeera awo bagambye tiffe tojja kugibimba onfuna budde bwakiri mwina mutamidde oluusi naawe essaawa nyinyi tuli soba bwetyo tuluzinga abayimbi naye nga muneeyisa bwetyo so nze ngamba ekintu kimu embeera eno waliwo weyeetaagira waliwo weyeteetaaga naddala oba wooli kyekisinga obukulu manye obulamu kyekikulu neneke daka nakyembuuza lwaki abayimbi baffe ab'e Uganda watuuka ng'ali awantu awo ku piiki abeera so stubborn
shokera kudona chitira stubborn labo umuntu afuna kufunya sente ngomba ko wisinde kaludulu nutabuka omanyi stan oyo yali muwulizo kimanyi eri mukama yali muwulize nnyo naye stan oyo bwamala okuyimba y'obuyimba bwe namugaa nti gwosinga amaloboozi mu malayika zonna oyimba olinga nnyoza n'agamba kati ate mwabulamu kyaŋŋamba ki kyemala nti abayimbi abo basitaani bakuba kisalako nifuuka sita bakoppa nnyo sitaani bayitawo balikomye bafuuka basitaani so mukyo kyenjagala okugamba nti omuntu yenna olaba omuntu akera ku makya nga takwata ku miliyoni n'agifuna n'atuvumaavuma okitegedde kati va ku kintu kye bagamba nti oyo gundi bamusasulira mulaba guli bamusasulira mulaba ne bwaba gwe sabu tuli nawe wano kati wanakuvaamu noyimbayo akayimba ndikasanga kati nonyanko 10 nunya 10 otekyongamba kati mukyo music nze siwanenya obula nze ngamba ekintu kimu olina kusala nomanya watufuukalaki buli kimu wokikolera do the right thing right moment naye lwaki tutuukayo namulabye asuubula olutalo lwa Muhanji ne gundi era yadambadde essaati eriko Alex Muhanji mabega naye nga yamukola ki mayinza neke n'ebintu byanebebeko naye awera bebeko otadda musaha taweerangako mwesonyiwa nze omanyi nina ebintu byenda byentambula omanyi buli wotankula entalo ennyingi neke omuntu wese ando kyamanyi olutalo lutuufu lwolina kulwana kitegeera nti bwogamba nti Muhanji nsuubuza olutalo lwa gundi lwa bebekulu lwotamanyinako olutalo lwa bebekulu ne Muhanji lwa byanfuna ate lwavudde mu bigambo byogerako wabula kati twagenze mu lulimi lulooya tulina bw'oyinza dusuubula so muganda wange nze nsaba busabi asalwa ku street si buli muntu kyogera mutankula mujjako olutalo oba tojja kumalako tuli mu kisiibo musiramu zuukukolye daaku naye nga mama ffe azuukuse ngaatasiiba olimba azuukuse agambe nti dankane saamugamba be bamanyi muzigo namata babeera mata gaabwe baba bali mu kwenywera mututa nibakugemboko nga bayimiridde n'omugo batatansenekala kayimba gamba no so negwe mama ffe alina enkoko mama ffe alunze enkoko oziraba sebo kaisegeeza kayimba kali awunya mu chicken